ekyalina abasajja n'abakazi enjasabiggu abakyalinamu obusimbi obutonotono njala mukwata obusimbi omutule ku mmeeza ne famire zammwe bootuna n'abaana nga bakuzeemu mukyala wo n'emikwano gyo otandika obeebuuzaako nawe okola okunoonyereza oga nti ntandise mulimu ki kati okuva ku guno kubanga ekibaawo kikuwa ki ekinaddako ne bw'onootuula wamu n'oga nti obwongo mutadde ku kino ekintu kyokka munnange ogenda kubanga ofudde kati ngenda basaba nti buli muntu yasigazaamu akawogo ng'okyakalina mu waleti kayiiza ekintu ekira ky'oyinza okukola ebintu bingi nje ebyokukola mu Uganda lwakuba nti kizibu nti competition abantu bamwe bajjamu naye ng'ate buli muntu yazaalibwa n'omukisa gwe buli muntu alina omukisa gwe kati mukisa gwe yiye ekintu ekira ky'olina okukola mu kadde kano ojja kwesanga nti mu kadde kano ojja kwezula ng'okoze ekintu ekirala ekyenjawulo nnyo okusinziira ku kiki ky'obadde okola ng'okivuddeko omuganda waakugambira nti ensobo ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa ekivundulwa nti omuntu yenna eyali abaddeko mu kyalo n'okwata enswa ng'ali okutteko enswa kuba enswa bakwata nkwate ezimba bikambike kati yali abisseeko ku kiswa oyinza okkeera ku makya ogenda okirambula n'osanga amaaso gatunudde kyengulu noddayo awo akawungezi ku ssaawa nga 12 n'osanga ate amaaso gakyusiza gatunudde sayidi y'ekyemmanga kati bwe gatunula sayidi y'ekyemmanga kibategeeza nti enswa gye zigenda okukola ki ekiswa gye kigenda okukola ky'okubuukira kati oddira envubo gy'adde osimye ng'ogitunuza ekyengulu envubo n'ogisima ng'ogizza ekyekyaki ekyemmanga era ogenda okudda ku ssaawa bwe ziba zino empawu oba ezibuuka ekire ennyo mu ttumbi ezo zo bw'okomawo ku ssaawa ezo 12 nti ekiswa kikyusiza amaaso ng'osima envubo ng'olinda budde bwakukwata nswa zino bazibikka kyenjo basaba nange bw'omanyi nti okyasigaziza mu akawogo muleme kutunula mu kituli kimu ng'essaati nti bw'oteeka n'eppeesa terivaawo mukyuse ku maaso mukyuse ku bintu kubanga buli kimu tetujja kubanga tuliwa buli kimu muli basajja bayiye bannayuganda mwemeka mu nsi yonna omusajja asobola okutandika bizinensi ng'olina omutwalo gumu gw'ensimbi za Uganda mwemeka mu nsi yonna omuntu asobola okutandisa miliyoni y'ensimbi n'otandika bizinensi n'oba successful newankubadde nti mulina ebisoomooza bingi nnyo bweweka omuntu asobola okukwata miliyoni 5 n'otandika bizinensi kizibu nnyo osanga omuntu muyisiro nga atandisiza bizinensi ensimbi etenabeta successful naye kati ovuga boda olinawo akasente wakakyuse mu bintu ebirala obadde mu akede olinawo miliyoni nga 5 zikyuse mu kintu ekirala obadde osuubula tukyusa evasion endala okola eki mu kintu ekirala kijja kuyamba okuba nti oimprovinga enkaamuyo n'okumanya nti sigenda kukola mulimu gumu ekyo kijja kubanga okikutte bulungi nnyo ensonga lwaki nti buli muntu olina okukyusa endowooza yo mu mbeera eno so buli muntu munnayuganda nangenda kusaba nga sinatandika kiggula luggi omuggalo guno ogwa ssenyiga 19 mu mima gwe nkusaba ofuniremu kye tuyita lecture empya n'okuzuula bintu ki ebirala by'oyinza okukola oleme kwesiba mu kintu ekyo kyekimu sooka weezuule nti kati kino bwe kiba kigaanye kubanga afiirwa tasobola ku malaalo nawe kenyini bw'oba ofudde omwana we abadde akwagala nnyo mukazi wo olumala okuziikayo munnaye ng'alinnyika mu nsuwa ng'addayo mu maka ge nga yebaka ng'akabamu emyezi 2-3 ng'amanyiira ng'akulekayo ggwe nga munnange obeera ewoomu kati nakino bw'oba okitwala nti buli kintu kibeerako ettayimu yakyo zino ennaku ana mu 2 ze babasiba zikuyamba okuggula obwongo n'okumanya kintu kyekipya ky'oyinza okukola awo nno sigenda kusukkawo njagala genda ku kiggula luggi kya leero bulungi nnyo era njala tumira ku bannayuganda mwenna abaagala ekiggula luggi kino buli munsi mwoli ng'oli munnayuganda mbatumiddeko nnyo mwebale kussaamu data ne mumusaako ne muwuliza ekiggula luggi era ne muwulira amawulire gano gemba mbawadde ekiggula luggi kya leero kigenda eri bannyinaffe bonna abakola mu mawanga ag'abawalabu bano tebagenda kubeera bannyinaffe bokka wabula n'abaana ab'obulenzi baganda bange olwaleero Uganda nga mugiraba si bwe birina okuba Uganda eri birala nnyo olw'okuba nti abasajja bagyonoona buli kintu kyonna bakyefunzizza kati ndowooza kantandika ekiggula luggi mu butuufu bwakyo bwe kirina okubeera bannayuganda naddala abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ensi nga mugiraba si bwetambula gwe ensi bw'ogiraba ku ssimu yo si bwetambula etambula bulala nnyo mu reality mu Uganda ekisookera ddala temukyali mazima okuva ku bakulembeze abatufuga okutuuka ku bazadde abatuzaala n'emikwano gyaffe bonna baafuuka bampembe babbi tokyalina muntu gwosobola kuteresa kyama kyo tokyalina muntu gwosobola kuteresa bintu byo tokyalina muntu gwosobola kulekera mwana wo tokyalina muntu gwosobola kulekera nsimbi zo kuba abantu bonna babbi ekyo bwe kituukaawo kitegeeza ki lwaleetera olubuusa ne tuwulira nti gavumenti y'Omutabbizi etawasira mutano wa Kalekezi n'ekitongole ekiwandiisa amakampuni naddala gagatwala abantu abagenda okukola emirimu mu nsi z'Abawalabu amakampuni 8 gaggaddwawo naye nga gaggaddwawo ensonga ezigaggazzaawo tebazibulidde bannayuganda
kitegeeza ki wayinza okuba nga aliwo abanene mu gavumenti ate baba akola kampuni ezaabwe nga baagala bakendeeze ku mulimu ku bantu bana bali mu bizinensi eno ate bo bayiseewo ezaabwe sina kindi obanga zino kampuni zakola bubi mu kufulumya abaana bano n'okuba nga batulugunyiziddwa gye baali batwala okukola emirimu gino kiri mirundi ebiri either kampuni zakola bubi oba waliwo abanene abalina kampuni ezaabwe zebayagadde bakendeezeko zino zikole emirimu gyabwe kati wano ekibuuzo wekigira omwana yenna ow'obuwala oba ow'obulenzi eyayita mu zino kampuni omunana ze baggadde osigadde oli kuki singa ofuna obuzibu ani agenda okuyamba era abo abafuna obuzibu edda nga bali mu nyumba z'abawalabu bali mu factory g'abawalabu bo obuzibu buno bagenda buvamu batya nazzi kuno nfuna amawulire mangi nnyo mu busanduke bwange ng'abaana ab'obuwala abali mu kulaajana abamu bali makomera abali mu detention centers nga tebalina buyambi wadde okulya ekyokusula wadde n'ekyokweyambisa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala ebiseera ebimu muŋŋamba ensonga zino nenyiiga nnyo nengana n'okujja okwogera ku nsonga zino olw'ensonga nkimanyi nti omuntu obuvunaanyizibwa bw'abanga aguddewo kampuni okutwala omuntu e Bulaaya akole naddala ng'agende ku contract kikaka ku kampuni okutandika okukola kye tuyita supervision ku muntu gwe batutte n'emirimu gy'akola kubanga ye buli mwezi olugwako kampuni esigale kufunamu akasimbi kati ba tetutte budde kusupervisinga muntu gwe yatwala kikyoba otegeeza yensonga lwaki mumpa information y'abaana abonaabona mu Middle East oba mu nsi z'abawalabu neŋŋaana okujja ozzikola kubanga nze ng'omuntu numirira nnyo abaana abo ddala abaana bava mu Uganda naddala abaana abalenzi n'abawala nga mubonaabona mu nsi ezitali zammwe ng'omusajja akubonyaabonya mmanyi obuvo n'obuddo olwo lwakuba nti muwalabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi nkiddamu ono lwakuba nti muwalabu naye empisa ze tezaawukanako na za muyindi omuwalabu n'omuyindi oyinza okugamba nti baaluganda mu bulombolombo n'empisa zaabwe beeraguza basosola batulugunya sente yaabwe ogikolerera aba yagala kulaba olwakiri ofire ku mulimu nenga ye sente zagimazeeyo okulaba nga otuddeko wansi ogwo muziro okulaba nga olina ekintu kyoli ogwo muziro kwegabe bantu abo kati abaana batamanyira bintu bino kubatulugunya kyovula ebiseera ebisinga basale badduka mu biyumba bino bagenda bakola emirimu gye baagala naye ate kintu tekikuwa ssuubi kubanga jjukira nti olina gye wava gy'olina okudda n'okulabirira famire yo kino kitegeeza nti mwenna abaggadde kampuni zino mwakoze ensobi mwandibadde musooka zigamba nti musooke mutubuulire bukyanga mutandika okukola kampuni zino abaana emaakatwala likodi zaabwe zisoma ki kampuni ze mwaggadde ezimu zaatwala abaana abamu bafiirayo teri amanyi likodi zaabwe abamu baadiza ati nga baabula teri amanyi gye bali abamu bakoze n'emyezi giwera 6 tebabasasulanga abamu n'ekirimu ne mu nsi tebakimanyi nti bwe bali abaana baagwa eddalu abala baalwala abala baatundibwa teri amanyi baana bano kye baliko mwe mwaggadde bugazi kampuni kati abaana batwala kampuni zino bali ku ki kampuni ze mwaggadde zaatwala abaana bano mwaziggadde yes abaana be basooka okutwala bonna bali ku ki ani afairi bannayuganda nze ndi ku internet kuno sirwa kuba tesina byakukola ne information olumu empebwa ku baana bano nempulira obusungu nempulira nga nzijjudde nga njala kwekuba ku ttaka njabike olw'ebintu ebikolwa mu Uganda nga tebafudde ku bannayuganda imagine munnayuganda omu atwalibwa mu Middle East okola ebbanga lyamala mu Middle East asupportinga family ye asupportinga bikwano gye ab'enganda abakona ab'emikwano wepo ne gavumenti y'omumpebesi otasula kalekezi kubanga kampuni zino zisasula emisolo ezibajja e Kampala ate abaana bano sereze basindika musalako emisolo miyitirivu to the extent omwana bwasindika miliyoni ngegenze ku account bagifune afune emitwalo 7 ani atwala 3 you should respect those kids kubanga abaana abo babonaabona nnyo mu kiyumba ky'omuwalabu abaana bakola almost eri abaana bakola 24 hours ng'olunaku mu ssaawa 24 ibakamu essaawa 4 nga n'omusirikale kennyini abasirikale batendeke tasobola kukola 24 hours lwaki bafuna shift of hours omuntu n'omulaja na living naye abaana abawala bakola 24 hours balinga balubu ogijjako ogenda kwebaka eriyo ne family zimu nga tebajjako mataala nga itasula mu kizikiza kati baana abawala bobwala bakola n'abaana bobulenzi lwaki temufa ku bannayuganda kiringa okutwala ente kiringa okukama ente n'ogikama nga togiwadde biwata ente egenda kufa tegenda kuzza abaana bali mu kubona ne bayamba gwanga Uganda bayambira family zaabwe buli 10 kyasindika Uganda government inako omusolo buli 10 kyasindika Uganda company inako omusolo naye muganya okutegera mulitegera lunako kinga abana ba Uganda babona teri muntu ayagala kubeera mu Uganda nga talina mulimu ate teri muntu yasomesa mwana nga maid teri muntu yasomesa mwana nga shamba boy obanga agenda kola bi kampuni eyo buli muntu azaala omwana kye kisooka ng'agenda muweerera afuko w'ekitiibwa abenga azza ku muzigo nti mwe makaddiye eriye saving yange naye abaana bano batuuka okwetamu obulamu bw'ensi ne beewa obutwa ne beetuga
Nebe yambula mune besula ne dalu just camouflaging anti balalu due to the pressure ku mirimu egiriwo. Oyinza okukola emyezi mukanga tebakusasudde osobola okubeerawo. Mukati esatu otwogera parliament mugenda mwezi gwa 2 temufunanga sereza motoka temufunanga musala kabiba kansala mwenna mutugubadde muli muti. Kabere minisita temunafuna musala mwena temunafuna motoka buli mwatu gubadde. Naye sasiro omwana w'omukazi gwe yakera ku macha n'azaala. N'amusomesa okuva mu nursery. N'ayingira primary. N'ayingira secondary. N'agenda ku university oba n'agenda ku institution n'aqualifying n'abulwa omulimu. Nga mukazi wattu oba musajja wattu kyalina okuresortingako. Kwe kufuba okulaba ng'afuna akasente akamufulumya agende mu busibe lwakiri abeeko ekyokukola. Abaana bano ab'obuwala basinga obungi bwe bava mu kusoma baafuna ebizibu ne bazaala baana bannaabwe. Nga n'abazaala mbadduka kubanga nabo balina ebizibu. Kati n'abanga ye mama ye taata. Naye abantu bano basobodde batya okuyimirizawo obulamu. Bano abantu mwani badde mbawa ekitiibwa kubanga obwawusigalo tebukoleka mu Middle East. Museve, if you want to prove yourself to wakadama tebukoleka Middle East, twalayo Natasha, twalayo Diana. Mwezino kampuni zitwala abaana b'abandi. Bemba mwagala kakasa dila manager omwe mukazi ali ku reception abazimbya amatama ngemba atewuta supu agenda akole Middle East. Oba akole mu nyumba y'omuwala bokumala ewiche bbiri zokka ne bbanna ku sokera okujja ajja kudduka emisinde. Lwaki temuwa kitiibwa baana abo? Kati kampuni muzigadde ndiye abaana bonna baatola bali mu kuboona abala bali mu detention abala baafadde abala baabula abala baagwa eddalu. So kino kikuddamu ne nkugamba mu Kigula Luggi. Mwana muwala ali eyo before nga sinamaliza Kigula Luggi njala kugamba. Mufeyo nnyo okulaba kampuni zibatwala profile zazo zisoma zitya. Mufeyo okulaba nti contract ze musayinize nga muziyita tomala gali nnyannyonyi nga tomaze kusoma contract. Njala mbere bakalaba ng'obwana bw'omusatu ne bukava mu kisungu kalumira okatta. Omuntu watu wasoma mugamba akusomere contract yo mu Luzungu agikuddire mu Uganda ogende ng'omanyi ky'ogenda okukola. Era bw'otuuka mu mawanga g'Abawarabu bakusomere contract eri mu Luwaba agikuddire mu Luzungu ogenda okukola. Okole ng'okimanyi muyina okweyogera muyina okwakola ki okwetegerera. Nga nfundikira eri Kigula Luggi ate baana bawala njagala mbere mu kiraasi. Tugamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa. Abaana ab'obuwala muyina ebizibu bingi bye mutaagala kwogera ku system kuno. Naye nze wiiki ewedde nafuna abantu bangi nnyo nga basindikira message ekwatagana ku bantu abafera online. Nabagamba social media most especially Facebook eriko abafere. Ne mbagamba mukole ssente zammwe muzisevinge. Teri muntu asinga kukwatira ssente zo nga gwe kinyini azeekwatidde azeekoledde. Gw'omanye essaawa z'okolerako, gw'omanye engeri gy'ofunamu ssente, gw'omanye buli kimu kiki ekikwatisa ssente ziwa omuntu gw'otalabangako. Olw'okuba omuli musimanyi public figure. Teri Kampala public figure alina ssente bonna babbi bafere abala baale mu ensi. Listen to wiki bbiri abaana banfereza message banfereza information ekwata ku mbuga nti ali mu kufera abaana online. Kituufu na kibagamba dda. Years back nti SK mboga mufere talina mulimu gwasobola kukola ali olugwojamye. Emirimu gyabwe gya ku computer gya ku internet kubba. Kati gwe mwana muwala mbuga gomanyi nti yeyita biliyoni avuge mu lukabo kadde bisatu atandika atyo okufera. Akuye mwagenda kuzimbira ennyumba simanya ayina bajjajja simanya naserezifu ayina ebintu ebifuusa sere simiti. Oye nafulofutu lwaki baza bintu bino ebyekisiru sente gomanyi bw'ozikola gwe sente wange kuli mu ngalo ebeera yo bwe kuva mu ngalo negenda ku muntu omulala tegenda kudda nga bw'ogiwaddeyo ekyo njagala mukiyige. Trust nobody in things concerned with the money. Don't trust anybody with your money. Save your money or nyennyonnyodde Kampala weekolera ebintu byo. Teri muntu agenda kutegerera ku nsimbi kumata mayi bw'ategeera. Mulekerawo abantu babuulya simetu na boyfriend omusajja kwande online otandise omusindikira ssente as what ogenda kubona abulira bwerera abafere bangi. Omuntu inajja mu kabox katandika okukukwana basimanyi ngenda kolera kino sindika ssente aba bi lwaki yetagenda n'azinoonya. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kyovula ntolo mu program ezimu ngano zikole zikwata ku baana bali mu Buwarabu kubanga muganyina mu okwebere mwebereremu. Omuntu ajja atya mu kabox ngana kukubulya ebigambo simanyi ngenda kukola business eno ngenda kukolera eno leta sente ngenda kukola kino. Please bonna ba socialite mu Kampala basinga obungi abatalina mirimu talina office bonna babbi. Nawuliza information ekwata ku mbuga nembaga omusajja mubbi talina mulimu talina kyakola. Nole masimo yafunze obukadde 10 simanya ngazi zaala zitya. Omuntu wanga alina sente kitipwenta gisate kulumba abantu balala babba lwaki temukula. Baana bawala bambi mwetereze. Mumanye obulumbi omuyita mufuna sente ate sente za muziko kye mulina okukola. Sente tekubalirwa munno ate ku nsi kuno tolira sente ku nsi bbiri.
nchiddamu ku nsi kuno teri musajja ali asente ku nsi bbiri oba ogenda kufiirwa bw'oba oli Middle East ng'oli mu kukola saving sente zo ogenda ozeeyonjoyingire Kampala so sizirira Middle East ate omala ozigere ne Kampala ojja zisanga zijja kuggwaawo ekirungi nti buli muntu waba alinnye ennyo abeera n'ekirooto lwaki alinnye ennyonyi musooke mutuukirize ebirooto byammwe mwenne byabatwala oba ggula poloto bakuzimba nnyumba bakuweerera baganda bo sooka obituukirize olyokodde malala balyoke bakufere kijja kunnuma nnyo kuferera emyaka 3 odde waka nga tolina adde n'ekikumi eryo ebbanga lijja kufunisa stress ajja kuviiramu okulaluka okuva mu kalulaluka ofuuka omulalu ekitegeeza ogenda gwa ddalu ebisigadde sijja kubeerayo ng'olaluse kitegeeza ki buli mwana muwala ali mu kiyumba weebereremu boyfriend obanga yakugulira ticket yakufunira visa yakola buli kimu please continue with him but gwosanze ku line simanyako nyumiza forofota nkwaye simewa teri alumirirwa nga talina kigendererwa ye ngaali waka lwaki talinya nagenda nazinoonya zaakusaba lwaki ye talinya nagenda nazinoonya zaakusaba so njagala bagaba buli muntu ali mu kiyumba mwana muwala oba oli mwana mulenzi namwe abalenzi kati mbajjidde mulekerawo okwesirwaliza ku kyeyo ovwalinnya ennyonyi ng'olina ekigendererwa n'ebirooto sooka omalirize ebirooto by'olokodde e Kampala okoleyo evulugu wammwe naye oli ku layini simanyi nafunye girlfriend muteekamu ssente gw'oteekamu ssente mwana wa jjajjaawo oba mwana wa nnyoko ensi yatenkuuka abantu babbi tebalina nsimbi tebakyalina nsonyi kati gwo kuwekubya emizimu zikola emyezi 3 olikata oli Dubai oziweereze oli gwoziweereza ayina abasajja nga 8 gwe mwana muwala ali mu kiyumba akolesereza ziweereza boyfriend ayina abakazi nga 10 kiri vice versa kati gwenda wekubya emizimu ozembo gwosinga laavu nga ne yalina laavu ku nsi kuno Jesus bamukuba emigo nadda mu ggulu wa kitaawe ng'atidde ensi kati mujja kutegeera nti ensimbi ayina amatu ayina amaaso gaggule sente nkugambye bwe pamu mukono gwo negenda mukono gw'omuntu bategenda kudda nga bw'ogiwaddeyo mutegere bulungi ebintu bya sente naddala biri mu future bibeera byonga gwe okwepulaninga so si muntu kupulaningira bw'abanga girlfriend yakuteekamu ticket nakufunira visa zimuwe bw'abanga girlfriend yakugulira ticket oba visa nakukulira buli kimu nabikuteekamu then zimuwe but bano bwe musanze abakulu nga bombozi watch out kyekibadde ekigula lugi kya leero ngenda tandika video olwaliro bwe nti ekigula lugi kyo nkimaliriza ntandise video olwaliro ziri ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 ekigula lugi nkimaze okusookera ddala nga sinatandika video eno njala kubaza nnyo bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzidde sijja kumenya mannya buli muntu yenna atuta obuvunaanyizibwa n'owandiika n'ogulawo ekintu kye tuyita Twitter account ne muwandiika ebbanga lyonna bwe bali nnyo mubalire ddala sisobola kuva waggulu kutandika nga sinneebaza abantu bano babiri n'abalala abali ku mulimu guno abakubiriza omukulu Faisal Mayanja ow'ekyoto nkulamusizza webale mulimu gw'okusomesa engeri gye bakozesaamu Twitter nawaabwe bayinza okugenda mulimu gwebale nja kubaza muganda Faustin Masaba webale nnyo omulimu gw'okola ogw'okusomesa abaana n'okusomesa bannayuganda engeri y'okukozesaamu Twitter mulimu gwebale ndi wano kubategeeza mu butongole nti Twitter ekola n'okusinga amayembe Twitter ekola n'okusinga emmundu Twitter ekola n'okusinga laddu mwe temukimanyi kye mukoze era temukitegeera kino ekizzeewo ky'olwaliro kya IMF okumba Museveni ensimbi bozzimuwa ago ssente bannange musooke mbabuulire muddemu n'amaanyi mwekubireko mu ngalo mwe kye mukoze temukimanyi Museveni tafulangako challenge mu bulamu bwe nti n'asaba ssente zibeerewo okumala emyezi nga tezinnatuuka zigaanye mwe mukikoze kati sente ze mugamba nti baza province ekisookera ddala since you started attacking IMF World Bank and World Health Organization Museveni asanze obstacles oba emiziziko mu kufuna ensimbi zino whereby bategedde ni Museveni mubbi bategedde baminisita bonna babbi bategedde abantu bakolagana bonna babbi kati sente zino zeba province bamuwadde mujjukire yasaba akawumbi kamu akadoola akawumbi kadoola kaba kanene nnyo era Museveni bulujja bazisaba ne bazimuwa naye olwokuba nti mwagenda ku mutimbagano gwa Twitter
ne mutegeeza abantu bano Bobbi bwa Museveni akawumbi tebagenda kamuwa essente ze bamuwaddeko ze mulo bukadde obubiri plus $2 bwa dola tezisobola kuddukanya gavumenti y'omumpembe even 2 months from now tezisobola kuddukanya gavumenti wadde emyezi 2 so mwebale nnyo mubalidde omulimu gwe mukoze ekirala ssente ze bagenda okumuwa bagenda zimwa in terms era zigenda kuba ko bukozi bw'amaanyi ate nga ziri supervised ku buli kintu eziri genda okukola ekisooka ezimu tebagenda zimwa mu hard cash bagenda zimwa mu bintu ebikozesebwa okutangira n'okujjanjaba ekirwadde kirumya mawagwe senyiga 19 era kyovula bwatandise okugula ebintu nga biritwa mu Uganda nga biri supervised by the staffs of IMF n'abantu abalala ekyo tuyita amaanyi ga Twitter ezo sente ze batadde ziri part of the money ze mwalemesezza just batadde busamambiro kati mu keeping on nga mutegeza IMF omulimu gukoze ekyo tikibanga omu history so temwemala amaanyi ekyo bakikoze okumulaga nti sente ze wasaba tugenda zikuwa kubanga tulina complete muri babbi so sente ze bagenda zimwe bagenda zimwe hard cash bagenda gulanga ebintu byetagisibwa babiwereze mu Uganda era supervising we obusibe butono bamuwerezeddwa just ndoza bwa kusasula ko kuchiba sawo nenga ekitegeeza nti omulimu gwo mukoze temwenyoma ezo sente bagenda zimuwa zibamuwadde kuba muwadde senga zigenda kusupervisingibwa era bagenda kola nga bagenda after 3 months or 6 months bagenda kola nga review nga bagenda supervising nga twakuwadde omutwalo gwa dola gwakoze eki singa banafuna nga report ne bazize mu IMF nti sente zemwawereza tezakola kino na kino na kino ne balance asigade tagenda mulabako muchimwino keeping on ku exposing abantu bano so buli muntu yakoze omulimu guno please mwebali nyo mubalire data mugwa manyi ezo sente ze bamuwadde tebagenda zifuna mu hard cash bagenda zifuna bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo n'okuba nti mwe mukoze omulimu guno so temwebana manyi ebintu bingi ebikyagenda maaso mugende ku mutimbagano gwa IMF gwe nyinyi original mujja kumanya kye bakoze mu 7 mwe mukimukoze si IMF wadde IMF egambe tegenda obusente bamuwadde bagenda bomu wa mu terms and conditions enzibwe nnyo era mbakubiza omulalo muva bwano mugende mulirize omulimu gwe mukoze temwe muongere nnyo manyi muongere mu amanyi mangi nnyo so kino kibagamba omulimu gwe mukoze kitegeeza nti IMF mugikubye ne mugituusa ku the extent nti eyasaba akawumbi ne bakamumba bamuwadde just $2 ezo tezisobola kuddukanya gavumenti ya Museveni wadde emyezi 2 ate nga sente bagenda muwa bwiti bagenda zimu bagenda gula mbintu bigenda kuyamba ku senyiga ono kitegeeza ki kitegeeza naffe omulimu gwe tukoze okugamba abantu botagenda mu ddwaliro enamba y'abafe ekendedde enamba weekendera buli muntu wejjanjabisa eddagala ery'obutonde weebuuze lwaki baali balimesa kati batandise okulikola ki okulikkiriza nti balikozesa kitegeeza nti eyabalula esiridde mugende maaso nga mukola ensonga zino so buli muntu yenna mutegeeze bannamwe mu keeping on nga mwanikira IMF World Health Organization ne World Bank tebagenda muwa sente zino IMF zimuwadde nenge zimuwadde with terms and conditions zatasobola kukola ki zatasobola kumalako so mwenna mbibaza mwenna bawandiise abakyagula Twitter account mwe bali nyomo balidda ekyo mukubena mu ngalo mulimu gukoze singa ngenda okusaba omutwalo gw'ensimbi nga mind ngenda gukozesa bingi omusajja ngati mune kankwe sinyise 12 okusinzira kuba ngamba nti mune sente ozirya mayirungi ozigula mbigiji ozigenda mu muloji sina kindi ozigula mu enjaga kati kankweko zine 12 zote zijja kunsala zo zitwale ezo zibamuwadde ku kawumbi remember kali kawumbi akadola kati mwe abadde ku Twitter mwe mwasazizza mu akawumbi ako jukira sente za IMF zigira mu bits mu bitundu kati sente ezo mwazilemesezza bamuwaddeko just akasamambiro atina kagenda kubeera supervised nga any slight mistake teri kuddamu wa sente agenda kuba kitegede so njala kubaza Faisal Mayanja Faustin Masaba namwe abasirikale mwenna abanupa bakoze omulimu guno please mwe bali nyumwe bali ddala alina ekirala nga mpozi k'ensonga ya IMF nina ekintu kyenjala obbasomesa buli jomba gamba nteri alumirirwa nga talina kigendererwa abazungu bano bemulaba magulu meero balina nnyo ebigendererwa mu ssemazinga Africa baagala nnyo ebintu ebyonoonesebwa bwe bakolera sijja kulambulula nnyo kubanga n'omukutu kwenkolera nagwo bamagulu meero just no bategeeza nti ye owali akavuyo omuzungu waakolera nti ewali ebyonoonesa omuzungu waakolera kati bw'asangawo ekintu kyonna ekiyita omuziziko asooka neyeesikamu emabega kati mwe muziziko kwe kwesikamu emabega bukyanga lubanga lwa mmindi wadde temuzifuwangako ono musajja asanze challenge mu opposition esoose for the first time okuva mu mwe
musoke muzeya katambye mabega bukyanga Uganda ebirongo okola Museveni wali abantu beesimbye nako bali bakozeho resistance up to this time nga baganya okukiriza nti batubba mwe mudde musoke mbuuze muchakola resistance mpaka kubanga fetwa mu emyezi mitono nnyo kigenda kuwera de myezi omukanga tannavaako kigenda kuwera kubanga pressure muri bubi ebizuba ina bingi nnyo government buli omutasobola ne minister tebakyasobola kwogera buli omu asirise kale munga temukola resistance weri mukyagikola ali tukyagikola ku social media kuno mpaka last so mwino okwekubirako mu ngalo mutegeeze kyo kigenda maaso mu Uganda ne ku international sinte mutya akutisa mugambo okufa ku muno okuzalibwa komo kubanga n'abafa abafire lule sibavuge motoka mu Kampala siba ina maduuka so kimukoze kyamaanyi nnyo mukitegeere nti ebitongole bino ebigaba ensimbi zino birimu deal zitiya wano wenzija wale ekyenyosi wa wano ebitongole ebyo nabo birimu babulooka ne baddiira kati ku ssente zino zennyini ono akawumbi ke yasaba baliyo magulumeri bakimanyi nti dikiteta yenna oba mufuzi yenna omufere omubbi ng'alina babbi banne nga baddaana atwina ababbi ba chief thieves babbi kati bamanya nti wasabye akawumbi nti yes oba wasabye bukadde 5 nti yes kati bo bamanyi nti bakuwa ssente zino automatically mugenda zibba tezigenda kudda era yonga International Monetary Fund ababbi abali muli munda mu system abali mu International Monetary Fund bagamba nti omusajja n'asabye akawumbi kamu nti kati tugenda okukola tugenda muwandikisa endaga tugenda kuwa ssente zino naye in return fe tugenda kuwako ekitundu ky'akawumbi fe tukyesigalize nga ffe mumpulira bulungi kati ye nabanga akkiriza nti yasabye kawumbi era kali sivinze nene reality abafunyeko kitundu kubanga bo bajja kuwandiika nti Uganda bwe tujiwa ensimbi tezizza oyo bad data tasasula mubbi tasasula muli azamaanya kati bali abafere abali mu IMF mwe bali abamafia abayindi aba Asians okusinga ddala abayindi mwe bali n'abachina bafere mwe bali mu IMF ejibni bagikola bulungi nnyo kati nazino zomula zibamuwadde ezo 2+ kuliko already million nga 10 eza dollars zigenda okudemba yaabo ono kitegeeza bamuwadde 2+ ekikumi kiddayo mba yaye bali abafunye nto zigenda muyamba kubanga bamanyi nti bagenda zibba kati ate mu kuzibba bo bajja kuba tebafuna mbayina kikola kati mukitegeere nti bayasaba kawumbi already bakikoledde ebbanga dde nga manyi nti mubbi bwasaba obuwumbi bubiri bamuwaka kawumbi kamu banene basigaza kawumbi nenga kafulumye oni asayiniza obuwumbi bubiri oza mukitegedde bwe bubbi obuli mu kintu ekyo temulowooza ndabaana abasajja batudde nabo babbi bakimanyi nti otugenda muwasire mubbi kati naffe katumukwata katumugenda wasabe kawumbi katukuweka ekitundu kya kawumbi naye bw'oba osayininga kawumbi kalamba nga naye asayininga kubanga amanyi tagenda zizza Uganda bukyanga yose lutawusa mutano wakalekeza mu gavumenti ye tasasulangako bbanja lyalyewoze mu nsi yonna bamumanyi nti bad data era mbita bawandiikamu Uganda is a bad data company bad data country tebasasula mabanja ago so nabole bakolera advantage eyo tetumusasula tagenda botumuwase tagenda zizza kanafe ka tumutegere wano so njala mu kitegere nti abazungu bano mulimba mafia na mu system abakikola mukitegera bulungi bakikola bulungi ensonga lwaki bakola ebintu ebyo so ekyo mukitegedde bulungi mukipinge one nga muwandiika era njagala mweyozeyoze okubanga omuntu yasaba akawumbi namuwako obukadde 2 owa $1 nga tebusobola kuddukanya gavumenti ye wadde omwezi jjajja muli bawanguzi era temuggwa maanyi musigale nga mukola ekintu kino mpaka last teri kuzikiza kati ngenze ku nsonga ey'okubiri njala muntagingire wano ab'ekibiina kya FDC simanyi Forum for Democratic Change nenze ngenda kiyita akankireke sijja kijolonga olunaku lwajjo nasindiseko drone yange mu bitundu by'enjawulo etandika okusaka amawulire nga bwe nabagamba nti bano abasajja baggala ofisi zaabwe nga balina akalombolombo akokwagala okukwatisako ofisi za nupo ziggala mu kiseera kye kimu mwawulidde omumpembe Eritu Mwine avaayo okwogera bitakwatagana ng'empale za mukama we ngaloza tunaamugula ekintu kino nno kiteeketeeke baagala kweyogeza bigambo bino naye nga balina kye bateeseteese mu kino otegeeza ki nategeezeddwako nti FDC egenda kutandika okwogera oba okukola comment ku bigambo ebyayogeddwa omumpembe Eritu Mwine babe nga bazimbira okwo n'okuba nga bavuga oba badrivinga ekintu kye bayita mu House Project wetwogerera essaawa zino FDC yafunye ensimbi n'empya era nga bagenze mu ndagaano ne gavumenti y'omumpembe Lutaro mutano wa Kati nga bagenda promotinga naye nga bakiyisa munda nga bapromotinga mu House Project which nti no nagigamba tegenda kukola
Era mulabanga omukulembeze wa mukulembeze wa FDC na aza ku TV radio station nga akube enchukira wakube mimiro nga ayinga agamba nti ate nti kino kyadde yaddeko ng'omuntu omwe mutegeere ezo ensimbi zayisiddwa mu mikono gya gavumenti okuyingira FDC okutandika okuwolereza n'okupromotinga muhozi project kubanga bakimanyi nti ekintu kyonna essayonna kyandigwawo mu state house omwo ne baba nga tebagenda kyakkola okuggyako okwebuzabuza ng'afukaana aba so njagala bategeeza mu butongole mulaba ku TV yonna ng'omu ku bakungu ba FDC bakungu ba FDC ku TV wa radio station bali mu kafubo k'okuba nti bazimbazimba bakumaakuma n'okuwolereza ekintu kino ekiyiika mumanye nti ensimbi baazifunye ekyo ekibiina bwe kibadde mu buyinza kyekivuuna ekibadde mu opposition kumbe baffere balwadde bakolera gavumenti y'omumpe Endobesu Lutaro mutono akalekezi ng'abaggala oluggi lw'emmanju n'okutuuka olwaleero weebuuze omusajja yavaayo n'ayogera nga tetunnatuuka na we tuli nti ekirwadde kino kigenda kukwata buli omu yali ategeeza ki kitegeeza baba bamanyi tebabali bakola essaazi lwe tebagamba mugende mumira eddagala lyaffe ery'ekinnansi beomu ku bava ne bagamba tukola propaganda ate essaazi lwe bagamba eddagala ekinnansi kirikola bwe tebagamba mwewala amalwaliro mwafudde ennamba ekenderedde ddala mwewala amalwaliro mukozesa eddagala ekinnansi mujja kuwona kitegeeza nti bano bali balina kye bazimba ebbanga ddene nnyo nga temukimanyi wembuuliza abantu mmweke nnyini bannansi ebintu bino temubiraba mu nsi oba weebuzaabuza nga bafuka banaaba nti namwe tebulaba nsonga zino kitegeeza ki ensonga lwaki ndi ku mutimbagano guno mba njagala bategeeza mutegeera ensonga zino mane tuli mu ssama ate bogu mulingi okutuyana kuno temulowooza nti neeyiridde mazzi no ntuyanako ate bwe bulamu omuntu bw'atuyana kiba kitegeeza nti tuli mulamu nnyo kubanga eri amala ebbanga tebakoze eki nga tebatuyanye so mukitegeere nti bwe muwulira nga abantu bano boogera ebigere bitakwatagana ensimbi baziridde bulungi nnyo mukitegeere mu kkobiri erimu ndowooza mubaddeko ku mawulire agezimu ku TV mu Uganda abamu ku radio station mubiwulidde njagala mbategeeze fe okujja kuno ku TV tetulina bwe tulwanyisa wabula twagala baggula maaso kubanga terefayina zammwe oba radio tezina kyezigenda bagamba zonna zaagulibwa dda bw'obanga omusajja yavaayo n'agamba nti bagenda kufuna eddagala erijjanjaba ssenyiga 19 ne libula ate bba abakungu ba gavumenti bavaayo ne bakonfesinga oba ne boogera ddala ebituufu nti eddagala ya ssenyiga 19 lye baali bazudde ekituufu eryali ddagala gaali mazzi aganywebwa gano agali special mineral water kati gwe ekituufu kiri nti eddagala bagenda okukuba okakasa nti ddamu bwebanga eddagala bali bagenda okugema abantu bafunye vaccine nga yo Uganda yali mineral water kiki ekiddako mwebeereremu ebintu mbira batandise obbaswaza bwebanga omusajja avuliranga nti kituufu eddagala lyetwatufumiza yali mineral water nga ne mineral water buli muntu asobola mwegulira ku dduuka bagundi muggule amaaso saagala mutokommoke nga ate muli bantu bakulu musobola okwerowoleza era njala tutumira ku bannayuganda mwenna be baasindikiriza ogenda okwegema munnange mbalamusizzaako mujje baleko gye mutuusaako engalo nze ndera nsigala mbagamba embuulire tefa yonna musigale nga mugenda ekinaava mu y'ebiraka munaakitegeera ataali kutambulira ku sibira y'amenvu weewunye baakuma emmere ne baggala amaduuka ago bajjawa omukwano gukusindika ogende bakugema ku ki mbuuza bwe bate basobola kukuwa mmere ne baggala bizinensi yo ate bataddewo centers bagende bakugema edduuka ne baliggula ne bakuwa emmere ne bakola ki mwebuuse ng'abantu abakulu lwaki mugendera mu kavuyo sooka weebuuze bw'obanga Uganda terina factory ekola panado terina factory ekola mpiso temwina kitongole kya simba kiri awo kikebera mutindo gwa bintu guyingira mu Uganda nga buli kasasiro ina gyava asibira mu Uganda ne mukola ekintu kyekimu nammwe ne mwefuula ng'abantu abatategeera ne musimba layini enkalamba bagenda babage bakugema ku ki emyaka gy'omaze mu nsi 7 kiki ekikulowooza nti ogenda kufa nga ate osobola okwebeezaawo kati bannange nze sigenda kuyomba nammwe ffe tubagambye ekituufu ntemugenda kwegemesa musigale waka bawulira mwenkenyina kozesa eddagala ekiddugavu kubanga liwonyeza bangi essaawa zino nakafuna essimu eziwera 10 bukyanga ntandika obbagamba ekintu kino buli muntu ng'agamba munnange weebale singa siggwe nandibadde naserengeta ddekaganga ekyo nga nkimaze mubeere bakagala bakalabanga obwana bw'emisota weweebuuza ate akuwa mmere agadde edduuka lwaki agamba ogende weegemese alumirirwa ludda wa yakuzaala mwana nnyoko wa kitaawo wasengaawo era weebuuze ng'omuntu omukulu atoola lwaki obuvuyo bwonna obw'okugema n'eddagala effu liri wane wammwe wakati wache wala teririyo era ntegeddeko drone yange ngambye nti akakasatiro ke mwalabe mu kibuga ekyabo eri gye basibuka embalala kabadde kateeketeeke okulozesa abantu ti waliyo
ekirwadde kya ssennyiga 19 n'okuba nti bakuteyo omuntu omuli baggala ekibuga nedda akyo tuyita stands oba obuzannyo obutegeka obuzannye okulozesa abantu tundi eri wakyekiri nedda ezo ennaku ze baggaddewo n'okubalaga nti wali kitambula bambi bagezaako kubasiba katambala ku maaso kubalowozesa mbu naye embeera mbi nnyo nga bweri wano nedda mukitegeere nti waliwo oluko oluteeketeeke olw'okukendeeza omwana wa Nambi n'omuntu yenna asangibwa mu Buganda wano ngeri oli munnayuganda naye nga gwokkiririza nnyo mu nkyukakyuka n'okuba nti embeera eno ogikoye mwegendereze nnyo kubanga munnange Katonda yakutonda yakuwa obulamu ate gw'olina okwetegerera so si muntu mulala kutegeerera so anaagenda okugenda ng'oyongeddeyo okwegemesa munnange ffe ogwaffe tuba tugamba nti yakwalula esiridde bw'onooba ozikirira emagombe ffe tujja kubanga weetuli nga tutemya bukofu awo nno wenjagala ogenda ku nsonga endala ngiveeko eyo bannayuganda buli omu gy'oli naddala mu Uganda emmesegi njagala egende bannayuganda gye muli mukimanyirunye nti okwebereramu y'ensonga esinga obukulu agali awamu ge galuma ennyama eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa ensi nnyingi zeenunudde ffe tugaanye okwenunula omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu yagezaako nnyo tulaga akabonero akatulaga nti tusobola okukola ekintu kino ne mugaano kiraga njalabbawo amawulire buli nsi ezitandise okuva mu budde ne zitandika okwenunula we twogerera essaawa zino abadde simanyi oba anadda eggwanga lye bayita erya Swaziland omuli omukulembeze waalyo ow'ennono gwe tuyita Muswati wetwogerera essaawa zino yabinyisa edda mu nsuwa ng'abantu be babadde akumakuma bamugambye ssebo tukooye endeeyisaayo etali nnungi naddala mu bitongole ebikuumaddebe bitta bannansi n'okukozesa omusimbi omuyitirivu nga ggwe omuntu ng'ate bannansi mponga byoya ate nga tebafuna mu gavumenti eno ennaku 3 mabega katandikanga akajagalala katonotono aka bulijjo waliwo omwana wa yunivasite omu eyakwatibwa ebitongole by'okwenda n'akubwa emiggo era n'awambibwa n'atwalibwa n'asuulibwa mu lutobazi olumu bazadde be ne bamunoonya n'abula wabula abagiza kisa baazula omwana ne bategeeza bazadde be kino kyanyiiza abantu ne batandika okwekumamu mogotaaka ne batandika okulangira ebitongole by'ebyokwerinda okutta abantu ng'ate n'abantu baavu ng'ate omukulembeze abafuga kabaka waabwe Muswati ensimbi zaabwe kwagula ebyobugagga n'okuba nti yeeyisanga bw'ayagala mu ggwanga lyabwe kyatandise ng'ekyokusaaga kino nno kifuuse ekizibu nti abantu bali mu kwekalakasa mu bitundu byonna mu Swaziland era we twogerera nti n'omukulembeze yennyini ow'ennono abadde afuga eggwanga eryo yabinyisa edda mu nsuwa ng'ebisigadde binaamusanga nga ensi eteredde oba nga bagimututteko abasajja abaswaziland baanyoose bava mu kunyooka ne batandika n'okuwunya ne bagamba nti ejjoogo likome eno ensi yaffe n'ensimbi ezibbibwa zaffe so ne basitula buto enkundi we twogerera essaawa zino omukulembeze yadduse dda ne prime minister bamunoonya wali nti bamulaba era nga n'abasirikale bonna basinga obungi buli omu yabinyisa dda mu nsuwa abantu bali ku nguudo beekalakaasa olw'okuba nti bakooye wefuga bbi naye mu bannayuganda abatasituka mwabaaki tukimanyi nti Museveni mulogo mulwadde ku sande ewedde yennyini ne bagamba buli muntu asitukaddeyo atandike okukongojja empewo zeewaabwe tuddemu tutegulula emitego Museveni gye yategula lwabanga yatuwunika buli omu addemu awunisibwe buto okuba nti baddamu bakukyusa obwongo okuva bwasibirwa kubanga tukimanyi nti omulogo agenda na ddogo bwebanga Museveni yabawunika muddeeyo buto mutegulule emitego gino namwe muzuukuke atha muzitazuukuka omunyarwanda yeefudde kyonga okutwala eggwanga lya Uganda ate nga bwe mutaasituke kino kitegeeza nti eggwanga ly'abasajja balyefubiriddeko ditwala so bwanga abadde omukulembeze ow'ensikirano ng'ataafugidde eggwanga emyaka 35 ngambale temulirangayo wadde akatubagano konna ng'abantu bagambye kimala olw'omwana omu gwe basse ewaffe Museveni yakatta abantu abasukka mu millions eziwere 15 mu Uganda wonna teryamunyegako nga nakati akyawamba akyatta amaduuka agasibye ajja ku TV n'avuma aba idiot n'avuma abasiru n'agaba tooletoole yonna we mukulembeze afuga ennaku zino nno munnanga obusungu bw'alina temulowooza nti abujja luddawa wano we ŋŋambira ti buli muntu yenna vaayo otandika okulowooza ku kyekigenda okuddako okulwanira ensi yo bw'osirika ofa bw'oyogera ofa ne bw'osigala mu nju era ojja kufa ne bw'ofuluma okulwanira eggwanga lyo era ojja sigalawo kano bana bakkumi olina okulwanira eggwanga ojja sigalawo ng'oli mulamu bulungi akakatunumba nkabawadde buwi musobole okutegeera nti ensi ezisinga obungi zaakaawukadde abantu bakooye enfuga embi ey'abaddikiteeta so nno oyo kabaka mulamba tubale tumuwa ekitiibwa nange ekyamuwa ekitiibwa ne bw'abanga abantu be kennyini basazeewo nti munnange enfuga yombi tujja genda n'ekyo Katonda ky'abasazeewo naye nga ye yabinyisa edda mu nsuwa tamanyiddwako waali
ako nkawumuddemu ngenze kalala. Obutambi obwafulumye ku mitimbagano omumpembe Yoseti Bahabrota bayisiro mutanu wa Karekezi ng'anyokanga omukka ogulimu kaamulali ng'era aweereza ebigambo ebikikinavu ng'abiweereza abakulembeze baffe ab'ennono muno mwe muli Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II wadde teyamwogedde linnya. Omwami ono yatuuse okugamba nti bamagulu meeru basiru bagwagwa bazibu nnyo. Balemererwa entalo ze balina okulwana ne baziremererwa era ye w'amaanyi nnyo. Muno mwe mwali okusosola mu mawanga, muno mwe mwali bintu bingi nnyo. Mwe yatuukidde okugamba nti n'obusibe obwateekebwa bwe tuyita slave trade abazungu baakola nti buno abakulembeze baffe ab'ennono baakola ky'amaanyi nnyo okuleka abazungu bano okukola ekintu kino nti singa ye nga ye nkiddamu ye nga ye yandibadde takikkiriza ne neebuuza Mvubuka ntamanyidda weeta mpisi kundi. Bw'oba ne oyogerera si wammwe. Tolina wadde ekijja kyajjajjaawo. Nga n'ebyafaayo bya Uganda tobimanyi. Naawe oli mugwira. Ate ovuma bagwira. Ne neewuunya entegerayo ya Mungu wa mukulu weetereze. Ebyaliwo mu myaka giri egy'abajjajjaffe bizibu tojja bitegera wayiika Windows. Kubanga bw'ogamba nti abakulembeze ba Africa naddala naddala ab'ennono baali basiru ba idiots. Babuulire kwambala mali bagango bagambuzi ne batuula butuuzaawo ng'ebiteteme oba ebintu ebiri ebyokulabirawo nga tebalina kye basobola kukolera nsi zaabwe ne neewuunya. Mukulu, ebiseera ebimu bw'oyogera ennyo abantu bakulamu ebituli kubanga bakimanyi nti ensomayo ya Mungu bwadde weebuzaabuza. Tukimanyi nti ensi zonna mu Africa zonna zaali zifugibwa abakulembeze ab'ennono era baazitambuza bulungi n'okutuuka olwaleero. N'okusoma okutegeera obulungi kwonna mu Africa kye tuyita civilization oba enkulaakulana ey'omutindo gwa waggulu yatandikibwa ku Bwakabaka obwa mirundi obw'ensi zonna ezeetoolodde Ssumazinga wa Africa. Munono we njagala okujjukiza mukulu, ettaka kw'otudde n'ekizimbe kw'oli mw'okajjalira ona n'ozimbagana nga ssekkoko egenda okubiika oba ssekkoko egenda okuwekesa. Byonna gaali maanyi ga bassekabaka ba Buganda, gaali maanyi ga Ssekabaka, gaali maanyi ga bassekabaka ba Bunyoro, abattoolo n'ababusoga. Nga bwe tugamba nti akivaamu yakiyita ekyo ate mukulu weewummuzeeko ng'ogenda ku nsonga z'Obwakabaka. Bwewummuzeemu waliwo ensonga ezikutuuka okutegeera. Olw'okuba nti gwe tewategeera buvoboda buddo oli awo oli mponga byoya y'ensonga lwaki oyogera ebigere bitakwatagana ng'era empale zo z'oyambala olumu zibeera nnene olumu zibeera ntono. Olumu ojja oli mukovvu olumu ng'ozimbagatanya amatama ng'ateebikka. Mukulu weewummuzeeko. Ensonga ezikwatagana Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obulamu Buganda zeesonyiwa kubanga ziri beyond your understanding. Ziri beyond your understanding. Omuzungu Magulumeru yajja mu Uganda oba yajja mu Buganda yeewuunya nnyo enfuga entegeera n'enkulaakulana eyali y'Abaganda. Ng'obukulembeze bw'atayina ewuwe mu Bungereza mu Buganda mwe buli. Obuweereza n'obuyiiya obwali mu Buganda ng'ewuwe tebuliyo mu Buganda mwe buli. Kati abo abaatandikawo eggwanga bw'olita abasiru nga ggwe olitunze olimazeewo. Wembuuza to the extent. Ani atuloge yatuleetera ekisiraani ekitufuukidde ekyambika weyaba nti n'omukka gwe tussa nagwo mukyamu nga gwe kennyini gw'ogwonoonye. Mukulu njagala kubuuza. Oyagala tugamba nti Obwakabaka obuli mu Uganda bwonna nga mbutwalidde wa mbusolooza omusolo? Oyagala tugamba Obwakabaka wonna obuli mu Uganda bulina emmundu? Oyagala tugamba Obwakabaka obuli mu Uganda buddukanya bizinensi? Oyagala tugamba Obwakabaka obuli mu Uganda bwonna wali obuwaddeko obuyinza ng'obuyinza baalina? Okimanyi nti n'ekintebe w'otudde si wawo n'ettaka lyo liko si liryo lya Bwakabaka bwa Buganda? Okimanyi nti n'essetteeserezo yennyini Parliament edudde ku ttaka lya Buganda? Amakooti gonna mw'oweera amateeka amakyamu gonna ttaka lya Buganda n'ebizimbe bya Buganda? Poliisi zonna ezisinga obunene mu Buganda za Buganda? Nga n'ekitebe kya City Council kyennyini kwe kitudde nayo kya ttaka lya Buganda n'ekizimbe kya Buganda? Mukulu, bw'obanga olunaku olumu oyogera sooka olivayizinga ebigero by'ogenda okwogera. Oba beera ng'omugenzi Idi Amin Dada eyabeeranga n'amukoonako ku kigere nti mukulu wawe oyogedde bubi naye ggwe olw'okuba nti wakuzibwa muwawa tolinaako background na guidance gy'olina
okera bukezi kubaluka kubanga you are not guided because you are called to habula, you are not advisable. That's why you come in the public no matter googera tugamba mwana mujimu ava ku ngozi wavaawo musajja gwa talina muwadde ka discipline. Toina muwadde ka discipline. Govmo bukulembeze obwennono muba idiots. They are just clown to sitting there putting on animal skins. Okimanyi kitegeeza kati njala kugamba ekigambo kyekimu nti weetereze ng'obudde bukyali kubanga ebigambo byoyogala bijja kuluma bijja kunoonya mpaka n'omanya nti ensi gy'olimu ne wootudde wakyama. Abantu balwanirira eggwanga lino okubeerawo n'obwakabaka bwabo okubeerawo gwe bavuma ate bo bakubeezaawo n'okufuna asayiramu eyakufuula nti oli asayiramu siika empapula azifunira mu Bulange Emengo, wazifunira mu Buganda, wazifunira mu Rwanda. Kati leero kankusomese bw'ogamba nti bakabaka abali mu Africa mostly mu Uganda bali basiru nti ba idiots. Kati kankusomesa olwaleero ngenda kusomesa ku kintu kyemmanyiiko ne kyendako bwino. Obwakabaka bwa Buganda obutudde mu mutima gwa Uganda wakati bwe bwasooka okufuna obwetwaze mu Uganda yonna era yense yasooka okwetondekawo. Buganda erina oluyimba lwayo olw'eggwanga. Uganda erina bendewera yaayo. Buganda erina obukulembeze okuva ku mutendera ogusookerako mpaka ku ntamu waggulu ennene. Oyo Ssaabasajja Kabaka. Erina abaweereza nga tebasasulwa gwe baba basasula bawa n'enguzi. Kati mukulu ekitwawula ku mmwe abakombooza bajja okukombooza abali amakombo. Kanti kugamba olwaleero ekituyisa nti tuli Baganda oba ekiyisa bannayuganda abannayuganda abawangala mu bitundu ebyenjawulo n'obwakabaka kubanga balina enjawulo kumwe. One, Abaganda tutamba nti tambula ng'Omuganda n'oyogera gy'osibuka ne bajjajjabo n'obasongako we bali bamuwulidde oba babatereka. Tulina ebika, omanye ensonga lwaki tateeka ebika. Ebika bino byateekebwawo nga tubikola mu system nti yali ekwekeddwamu ekyama. Gwe kyotamanyi ne n'omumpembe Charles Wasanya Kaloli Alaji yali Emengo kyatamanyi. Ebika bino byateekebwangawo okwawula nti gwe osibuka mu kika kino osibuka mu kika kiri naye nga waliwo ekyama ekikwekeddwa kyekirwa. Neddira mbogo teri muntu asobola kutta mbogo nga yeddira mbogo. Ate n'embogo erina akabbiro. Akabbiro ako nakyo kisolo oba kya butonde plant tosobola kisaanyaawo. Neddira nkima teri wankima agenda kuyigga nkima sewagaba agitte. Neddira mamba teri wa mamba agenda kunoonya mamba mu nnyanja agirya agitte. Olira neddira musuteri wa musu agenda kunoonya musugutta. Ate n'omusugu yina akabbiro alina akabbiro tosobola katta. Ekintu ekyo baakikola to preserve the nature of this planet Earth, but mostly in Buganda. Do you copy? Let me teach you, gentlemen. Ensonga ezo bw'ato zimanyi, keep quiet and shut up. Zip up your mouth on some issues which you don't understand. We are the Baganda and we know how we manage our things. Zip up next time. Don't come out with your nonsense. We know how to arrange our things and we know how we manage our things. If you don't know something, please keep quiet. You are the president. Which president? Did we vote you? We voted Robert Kyagulanyi Center. That's why you don't know. On some issues concerning our tribes and our culture, please zip up. Because you don't have any background in Uganda. And you are less concerned about the Buganda issues and about all kingdoms in Uganda. You are less concerned because you are nowhere near to all those kingdoms because you are a foreigner. Toina chomanyi. Hope you get the information right and clear.
toddamu kumanyira muntu gubayita muganda bagobayita musoga oba munjolo oba mutolo kubanga bakola ebintu bino to preserve the nature. Kukitegedde owekobe tasobola kulya kobe owempologoma tasobola kuyiga mpologoma jitta kubanga muziro gwe ate gulina ki gulina akabbiro n'akabbiro tasobola katta ate in the process kati nganze yeddira empindi sobola kuwasa wampindi munnange kubanga we need to change the DNA. You can't add positive no funa negative no ina kufuna positive kitegeeza nti owembogo waddembo kuwasa owempindi okukyusa DNA kati mwera bamubata mwe owasa mwana wa senga owakojja owamwanyoko yesobola kyera mwe tebitegeera byonna biryawo bifu biddofi kubanga you can't mwena DNA ezitambulira wamu kino njagala kibaddamu omuntu bw'ozala muntu omufaanaganya omusaayi omwana abeera ddofi entegera yeba yamungoba that's why nti batugambanga ekika kino n'abaganda bakola ebintu bino with different hidden ideas. This is to inform you the reason as to why nti wemamba tawasawa mamba kubanga muyinza okwesanga somewhere nga muli ba Luganda mulina DNA ezizimu kati muzala bana nga balina same DNA entegera egenda kubeera ntono. Yensonga lwaki nti wemmamba wasa owempindi wasa owenkerebwe n'owasa tetusobola kuwasingana muziro gwegumu nga kive kubanga twalina kye tupreventinga. In Buganda we do plus not minus. Okitegera? Yensonga kati nkusomesa musajja mukulu bw'oba okaddiye va ku ntebe abala bagigendeko by'otalinangako makulu biveeko birekera babitegeera tojja bitegeera. Mwensonga muzala abana batalina amagezi kubanga omwana muzala musengaawo omwana muzala muwalawo abalaba bazala mbakanda baabwe yensonga kibeera mu tubitegeera bibeerawo ne bakibanga kina diguli bakibuuze bidda tekijja bitegeera kubanga abaana be bamu webakira ku mukamuganda wo ne munoonya omwana yani nnyini ye kumbe omwana buno obwongo bufu kwa olunaku lwagenda okubaka ku mukamuganda otewategeera oli yali amufunisiza olwatamufunisiza lubuto okitegeera ebimuno bitegeera oyo gwe bayita omuddugavu ng'alina obuvuna obuddu buli luddawa mu buvuga mwe n'obuddu bwe buno bw'owasa omukazi ate kitawo yasooka omusooka kamutesitinge how kive kyamaanyi nnyo ate nze taata wange agende ku mukamwana we nazimu fene mu Buganda nti kasita mpasa mu lujja nfuuka muzizo nti nazala ntasobola kunfeesinga face by face. It is impossible tekisoboka nemwe mutukane mugwembo ne mubyekodebokane byemubi wato nosanga omwana nga akotekire mu kiwato. What kind of family are these ones? Go to my academic lecture you today byotasobola biveeko kyetuyita culture n'abaganda abasoga abanyankola abanyolo by indigenous Ugandans who knows their kingdoms. Please off them baveeko. Yensonga lwaki mukimanyi nti Ugandans are more clever than you the foreigners bikobanga mwezalazala mwesangoza de mwana wasenga mwana kojjawo ne mugatta obwongo kati bwanga oli musiru nga no mwana wasenga yali musiru kati mugenda funaki. That's why mwina shape ziringe zitategerekeka omusajja alinga mukazi alina hips omusajja omukulu ozambu atadde pisto mu kiwato kumba alina bi hips yayika such DNA is look at yourselves. Labo oli mutoye naye nali alinga ngegombola ye machinde teteredde yika nawe kenyini bojja oyimiridde bwoti kubanga mwezalazala mbintu bitategerekeka kati ngovuma baganda twali bagezi ndaka tukyali ne muna tumigiza we know. Asema baganda sema wankachi wakamulya omumanyi nakule challenge okosa ABC up to Z ngeri ya constructing ebigambo the meaning ya there are so many words with the same meaning in different countries ngabyogera bikigambo kyekimu ojosirwa simanyi nga wankachi simanyi ndio musajja mukulu wangu bongo bukuluma bintu mutasobola mbiveko mbirikira bisobola mind your business. Soko tunula ku esande no mayigene tuwonde mu 7 mwemuli tunula figure z'abana bamwe bonna bayika gwamagulu gakulinganga high school mugona gayika wegera gali kanjovu kubanga DNA za mwezala mugotosobola kungati mpasizo omukazi wange mumazo muwasa ate simeta tange yagenda omusoka for what reason bayitobuko
Yensonga lwaki omuntu at the age of 50 mutandika okukankana mwenda muyika bwe mutimukaka obayita obuko temayina buko. Omwana ajja nakwata mu kiwato omwana omufumbo akwata mu kiwato obayita obuko tembimanyi muli omuzunga kimutamanyi mukirekera nga abakimanyi. Mutule ebyana bya mumena bikulanga zine ente zigundi zifrizia nibikula bukuzi muwawa. Kubanga tebitegeera. Kati nkusomeseza olwa kibayita obuganda kibayita ennono z'abaddugavu nga tulina obuvono obuddo batalina buvono buddo musigale mwezi embata zammwe. Musajja n'omusanga oba alinga mukazi basi mukazi fesa ali otategereka kubanga mwenna muli bafu mwezaalamu. Ekyo kitwawula wakati yensonga lwaki tulina enjawulo mu bantu thinking capacity yeeyo. Nemwe mwenna low thinking capacity mwenna muli awo wazala mu dofi ne dofi yazala mu dofi mugenda funa dofido oba fido dido. Dofi azadde mu dofi mugenda funa fido dido. That's the reason as mwina abantu bonna tebategeera. Temutegeera. At 40 yena mwena mukankana muti kubanga kati danga no mutumanyi ngeze maso. Bana Uganda bwe naje muli buli omu njagala wetegereza bulungi nyensonga nga bazigenda maso. Ekisokera ddala. Ndowooza mubeera ku mutimbagano guno ate gutuyambe bingi nnyo okutegeera n'okulaba entambe nyingi zinyo zifulumya olwaleero nga zitulaga abakukunavu mu gavumenti wepo ne mu Uganda bafulumizibwa ne batwalibwa bwe ogwanga okujjanjabibwa mu bunyonyi era ne bafulumizibwa ne batwalibwa kati gwe munnange Nakiganda munnange Kavuma munnange Alex Kalisimati bw'onoolwala bagenda kuteekawa. Neche chebuzibwa eggwanga Uganda tetulina ttaka ko tusobola kuzimba amalwaliro mu bateeka bima bitula kututwala Nairobi kiki. Gwe muna Uganda emponga byoyo mwavu ogenda kufanga kinyonyi nga bano batwalira ba Nairobi wano ku mulirwano. Fe ebintu ebikolwa mu malwaliro tusobola bikola mu Uganda. Kyembuuza. Era ng'oli ogambo simanyi mpagira NRM kubanga obwongo butono. Wogendo osabira omunye wanne yibba gwe uwe sente zigula omunyo zaabula. Wogendo ozalire mu mukazi wanne yibba gwe otasobola kufuna lubuto. Lwaki mutufuula abantu abasibe batategeera mu nsi yaffe? Mu Africa fa tukyasinza okuwa omusolo ogumanyikiddwa n'ogutamanyikiddwa. Naye n'otuuka emulago nga teri ddagala. N'otuuka emulago nga tebakyasobola kusimbuliza nsigo. N'otuuka emulago nga tebasobola kebera butwa. N'otuuka emulago nga tewali oxygeni. N'otuuka emulago nga tewali wadde pharmacy etunda ddagala. N'otuuka emulago nga basawo waliwo tebaasoma. Ngira kikwetaagisa genda ku mulirwano Kenya. Kikyatutukako. Iyo gavumenti ki? What priorities ezina okutunibwamu with immediate effect? Esookera ddala yabyabulamu. Eggwanga Uganda Katonda n'atuvamu ne tufuna tsunami oba ne tufuna ekyekango kye tuyita disaster. Fena tusobola okufanga tewali muntu asobola kutaasa munne. One, amawanga gonna agasinga obungi galina food reserves, amaterekero g'emmere enkalu esobola okuyamba eggwanga singa aliwo okatabanguko. Amakolero amatende ago gonna amaterekero gatundibwa. Temuli wadde empeka y'akasooli. Era enjega bw'egwa nti egudde buduuda bakubira World Health Organization bakubira gundi World Food Program ale mutuyambe Uganda twafunye amataba tetulina kyakulya tewali wadde bulangiti eggwanga eddamba kubanga mwezaalamu abaana tebategeera entegeera ya munguba kubanga temusobola kutegeera eggwanga ku ttaka litulina ejjimu eritasaana kufuuyira dde okuteekako amazzi nga tetulina wadde tani ezu wadde tani emu y'emmere esobole kuliisa ensi. Walako Italy ng'esaba emmere. Waluddeko India ng'esaba emmere. Waluddeko Kenya ng'esaba emmere. Waluddeko Somalia ng'esaba emmere. Waluddeko India ng'esaba emmere. Waluddeko Bungereza nga basaba emmere. Oba Brazil gye bafudde okufa tebasaba mmere kubanga balina food reservatories. When I mention, if I said that food reservatory, those are the official government food stores. Nga government erina emmere specifically to prepare for the worst. Ebitamanyikiddwa kye tuyita nti ministry
eyebibamba ebigwa tebiraze musisayinza okujja mu ggwanga nakuba ensina agiyuwa nga abantu balina byako bikadde ekyokulya bagenda bugenzi mu bimbi byaji by'emmere bajja bawa abantu mmere wane ekirwadde kitukubye okumala ennaku zino teri muntu gwomusobodde kuwa mmere era kampuni mwazeewa ne muleeta amayinja ne muleeta ebijanjaalo obungu obwafa byonna ne mutandika obbisa ne bannange si kyeno nembera ekyamulese jjo nga aswakadde alinganga enswere ennume kubanga ekisooka yagani mwatumye vaccine. You are idiots. Mutumye emmere idiots. Tubasabye ssente idiots. Kale mwebale nakuba ne munga a full president. How dare you? Nojja mu public notandika n'okolima wagamba toyagala bantu bamagulu meeru wagamba they are useless, they are idiots. Why do you ask them? We have each and everything. We are the most gifted nation on the planet Earth. Our natural resources, minerals, is about millions and millions of money, but they are misused by your government and your government officials. Kusabiriza bukasera kusabiriza ensi bwalewede okenyanga esabiriza ne Rwanda wane yakajja wano juzi tesabiriza but for 58 years Uganda esabiriza tetulina tetusobola koda wadde empiso efumite jechi envunza mu kigete tusobola gikola no Zambu ya progressing where enguudo mu Kampala wakati mu CTC nfu here's a mass. Bine bigo byenjogera mbyogera nganze teri muntu mulala ajja bikugamba nze mbyogera Muna Uganda sawa zino embeera nga bwogiraba notandika okusimba luggi ku luggi buli muntu ng'omusaba emitwalo 10 ajije mu nsawo agiteke ku mmeeza ogenda bba kuba obatte mu nsi Uganda kubanga yembeera ye gye yabakuumira waawo musigale nga muli baavu temusobola kwekalakaasa bafuge nga baavu bateeke mu basibe nga baavu teri agenda kulowooza buli omu agenda kulowooza kunoonya kasente kakuwa famire ye tagenda kulowooza ku bintu bikolwa birala akakodyo mwaka gwamwera mukamanyi kubanga baba yina sente katono onaba kyalo omubbi dana atwine omukyalo oyo bangambi yagula acres 2 side z'ekisaaseeyo acres 2 ekemu n'agiteekamu ente zinusubulaya ku sente zino za covid yatumya ente okuva mu Bulaaya ente yazitumya bazagirana mu nnyonyi nezo bazagirana mu container n'azireta okuva e Bulaaya emu yayine gwako bwe zatuka ku faamu ye nti emmotoka emu emtemba agitikka bubi nevaamu nekola ki nevaamu eggwako naye mbu omukazi yakabira ente evuddemu eggwako ku ssente zeyabbye obubbi n'omutunuulira omukazi onoowulira nga n'amaso tunaweza Diana twina oli mubbi mukazi gulaka ne mu ssomero gy'abasomera wabbanga n'enneka z'abanne omukazi gwe mwena mwotunulira ng'omutaamaze omukazi gwe Diana oli mubbi tunaweza Diana oli mubbi tadda Dr. Diana atuli oli mubbi wabba sere za covid n'ozimba mansions and mansions kati ezo acres wagula ebbiri ekisasime ziri acres wazigula mu billions n'okwata ssente n'ogenda n'ogula ente zinusubula nzite ku acres n'oteeka ku acres naye ente emu yavaamu olubuto abaana wabasiba baagireeta n'okaaba amazinga ng'afiiriddwa omuntu bannayuganda bafudde mu myaka giro bukyanga otandika okubba ssente bo tobabalirira bagenda kuzika n'ente ezo oba bagenda kuzika mu mansion zino z'ozimba. Why do you at one time take care of Ugandans? Who is going to be buried with that money? Are you going to be buried in those mansions? No, because you are going to go alone as you came from your mother's womb. You are going alone. Tebagenda kuzika mu mansions. Tebagenda kuzika n'atezo. At one moment in time, please sit down and think about Ugandans.
Stop pretending that all of you are living on the different planet than any other Ugandan. We are living on the same planet. You should take care of Ugandan for the first time. Money is nothing but friendship and supporting each other is the only real trust, so that Ugandans can trust you. But if you don't, at one moment time to rape Ugandans, you are wasting a lot of time. Tebagenda kuzika mu farm yo ebiguroba byozinze musereza abana bali mukufa. Mwatano ka project kali maruwali mbo mukwata Emirambo mumujega Rwanda somba letebi apa. Kwegamba notunulira akakolwa. Ngakaza nyira musiri ogwateganya nyirigwo nyine kajagala z'obuguru. Akasanke kabalemo okumanyo kamala ebyo yambwa ate balete nenganga mwasomera wa yoseriti babu akasanke kakulema emi akasanke kakulemo kamanyo kamala ebyo ya kati ate wekanikira mubalete nenganga onosobola jimanya. Tunaweza Diana mukazi gwoli mubibu kufanana omwotemegerezanga magama amamira amaji mukazi gwoli mubi bana Uganda bafa in millions due to your reckless behaviors and theft. Ne Lutaro chenga no musala simi musenero sachi musenero uli amamanya musenero mwena muri babi. Oli chief mona yikati atudda walinga crown yenyinji yaise banne Museveni just a crown atula ulicho mugamba cha sayininga kubanga he doesn't know what is taking place exactly in all ministries. He just appoints people. He doesn't know those people that they have experience in any field. Just appointing someone from agriculture to Minister of Defense. Someone who even doesn't know how to use a small pistol or an AK-47 that is a Minister of Security. For what? Tunaweza Diana munyarwanda gwoli mubi. Neze mveza kutuba zile kazajja lwa bubi. Gologotano tudde ku sente buli kaseera. Era mwafunaga yayega mwe agali mu Kampala gakola mu World Health Organization mu IMF ga agent gamne gawandika report mutuwe sente kubanga eki omwoyo gw'obubbi gubagamba tubbe muri mukubba bubbi. Naye mugenda zitwala di. Eri yagenda okuva kuno ku nsi n'ensimbi tewali. Ne unakulolifa abantu abali kabiranga baga omusajja mukazi yabadde mulungi bebantu. The more you get more prayers from your people who came to send off or to give you the respect, the sala budundi wofuna muguru muganye chitegera muri awo. But the moment abakweza achifuda afe is a sala tosobola tuka muguru. Tosobola tuka muguru kanoga ono yavudde badete bamwagala gendera straight mu geyena ogenda straight mu geyena kubanga kunsi yovudde kabana babo bakwekola tosobola kuterera mu geyena bajja kwocha n'obugire baboche ato muliro go mu geyena ngabo tugulya mu Bible kati kugenda kwocha tugenda kwocha oyo tunaweza Diana Joseph tabasiro ntano wa karechezi Janet Kemba bazima masasini mutani wa Muhozi Kajirugaba bonna family za munenga mujukire bintu omuzimba mubizimba kutaketalirya mwe mujukire bintu omuzimba ko bina original copies of the titles ettaka lya Buganda rina original copies eza 1900 yeziri so buli azimba munange twebaza nnyo mubale kuzimba mubale tuzimbira kubanga with the time all those things will return to the owners. So whoever think that everything went off from your hands, please just stay safe and stay cool. Everything will return to normal. Don't force yourself. Tolwana makoti simebanzi byekettaka. Please protect your documents. Stay calm. Time is coming soon. Everything will return to you. Mamuzimbe za kedi, simanyaka nkwasa, simanyaka aksanyani. Everything will return in normal. Bagamba nti obuwangazi bwa messe bogira bisakuddiba lya kape badde gitawanye banga lyonna. Mukitegedde? Obuwangazi bwa messe bogira bisakuddiba lya kapa ebadde giride egironyereze giriridde abazzukulu n'abaana ebbanga lyonna. Nammwe bwe mutyo temweteeka ku nkayaju. Mubeerawo nga mulindiridde buli kimu kigenda tooka. Kyandando mugenya agenda mwe musigale nga muli bagumu nnyo temulwana n'abantu. Tolwana na biyenje ng'olina ddu sala presa.
Bonyiga webake oba tambula ove waka yimba mwaka yimba okitegeera teweteka ku pressa bawulira onyize yimba mwaka yimba oba tambula ove waka oba wumula webake kakkana bano baleke time ejja tolwana nansi kubanga ensi tekungulwa tugikyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mu kabuka akutidde omwana wo nowe bajja mutta enjawulo yabudde temulwana n'abantu tuli bantu anatusalira emisango gyali egyabalamu n'abafu lwaki mulwana n'abantu batutte ettaka lyange togwa ku nkayaji tulwana togwa ku maggwa kakkana baleke bazimbeko sigaze empapula z'oligino temulwana n'abantu mbegayiridde temulwana namwe mwenda basibiddwa bizinesi nabwe zibibwa kakkana kiwa obudde jamu pressure teweetuga mbu sime basibye bizinesi nedda kakkana wumula nywa kakyayiko kasita abaana balya nga woli tebakubanja kakkana naawe abanja omuntu sala ku pressure embeera tugirimu ffenna okitegeera embeera tugirimu ffenna sigwasosa okufuna ebizibu buli muntu afunye ebizibu Yesu Kristo byajja ku nsi kuno okulamula abalamu n'abafu yafune bamupemba tasobola kudda mu nsi okitegeera kakkana sala pressure buli kintu kinako obudde buli kintu kinako entandikwa n'enkomerero lwakuba nti enkomerero z'abantu abamu zibeera mpi nnyo okusinziira ku bikolwa bakoze kati gwali eyo bakututteko ettaka batukuttidde omwana bakuwonyewonyeza oli mu safe house toka sala pressure buli lweteeka mu pressure goba weeretedde ebizibu okitegeera kakkana wumula mukama gyali akulaba yakuwa obulamu era akuwa obudde omukka ogussa era yagenda okupulaningira okitegeera bonyiga webake oba tambula ve waka yimba mwoluyimba oba kale fuwamu oluwa va wano gendako ku mabbali g'ennyanja laba Mayiga nga bwe gatambula bawuliriza ennyimba ez'eddiini osale puresa tolowooza bingi n'abaafa babirowooza kubamaliriza bafudde kati tewe stressinga simanyi sirina ssente nafunye ebizibu buli kizibu kijja teri atalina bizibu buli muntu alina ne Katonda alina ebizibu olw'ensonga alina otukolako yatuwekweka kuba tubibuzo tulina bingi kati alina osooka naye yasalawo nti abantu kambaleke buli omu yeerowoolezi kati gwe bw'onoga nti gw'oli bulungi bw'onoga nti gw'oli bubi gw'osinga eriyo abali omuntu bw'ali kubulya ekizibu kyalina nga gonna mu budde ojja kudduka emizigo mbadde manyize nina ebizibu ojja kudduka emisinde tolwana n'abantu obudde bujja kubuulira buli kimu time will tell just relax. Don't force yourself into anything you can't manage. Zinengalo muziraba tezenkana. Yensi gye tulimu nayo teyenkana. Mind your level, manya woogwa. Tolulunka nakyo tasobola kufuna. Tofuna ngalo mpanvu ku kintu ekitali kikyo. Genda okole, oli musajja oli mukazi genda okole, kunsite ku kyali byabwere kubanga Yesu byamala okukola ebyafa bye yakola okuliisa abantu emmere mu ddungu n'okubanywesa ku bintu ebyoko byakoma. Kasita mwamuli amolo kono mukube emigo yemira ko nekoma buli muntu oyina okulya kubanga ne Bibbuli etugamba nti ataakole n'okulya ataakole ki talyenga mukama yebazibwe buli omu manye essali wokoma manya amaanyi go gakoma manya okutegeera ku okukoma ekisooka nti Katonda yatuwa obuyinza n'atuwa okutegeera n'embeera ze tulimu ez'obuntu oli bw'akusanga nga wotudde n'ayagala okutulugunya ebiseera ebisinga toriyakitingira okubanga ayinza okuba alina kyakunoonyaamu nga yeekwasa bwekwasa naye gwe kakkana oliwaga nti munekola kintu muleka obudde bujja kujja ndoza mutegedde bulungi bannange atali okutambulira ku sipira y'amenvu mukama bankumi natakumbira mpeera mbaagala nnyo mwenna bannaddiini abakyali ku mulamwa abawulira ekigambo ky'omuntu. By the way, for God's sake, ekigambo kye bayita eddiini kye kintu ekiteeka omuntu w'alina okujja bulungi ng'ategeera. Bakubuulira eddiini bakubuulira ebintu ebikwata Katonda n'omanya kiki endina okukola mu nsi muno n'omanya wookoma ne wootandikira. Omuntu atalina ddiini y'atambula alogootana. Omuntu atalina ddiini ye muntu omwangu w'okutta omuntu ye muntu omwangu w'okubba.
ne mujjukira ate eriyo abo abalowooza nti bannaddiini nga nabo balina emitima emicafu abo nabo gye bali bw'oba olina eddiini ebigo by'okubba ebyokutugumbula n'okutemula oba tokyabisobola kubanga buli kimu omanya nti Katonda alina nnyini byonna ne bw'onoowaliriza ng'osula mu nnyumba za ssente mmeka ovuga emmotoka za ssente mmeka ojja kumaliriza ng'olina okuddayo eri eyakutonda mukama 13 mpeera tusisinkana olunaku lwonna tunasinkana kubanga enkya lunaku lwakumeka nkya lunaku lwa kusatu nazo tusinkane ku lwokuna ngenda bakolera open roof discussion buli mwajja ateesa ensonga ze nga bwe tulinda amawulire amala agatambula nga nekyo muba mutegeera nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyazi akuwa yagiviira tuli mukka sala pulesa kakkana eyakutonda yamanyi lwaki wooli ensonga yakujja mu lubuto lwalinnyako n'akuteekawo akutambuziza ebbanga ly'oliwo era tosobola kuvaawo kyoba omanya bw'oba osanga ebizibu bingi nnyo manya nti ebizibu ebijja bikuwa entandikwa y'okutegeera ekintu ekirala ky'olina okukola than gwe okulooza nti okutegeera wakankukumye wano kannejjewo ekyo kikyamu. The more you get challenges, please accept that you have problems, but sit down, think twice, and make a decision how you get out of that problem. That if you get problems and you decide with immediate effect, you will cause problems to yourself. So, find solutions for your problems. You understand what I say. Please, buli omutula wo today, omanye wokoma, nengeri kyonzo kukwata mu bizibu byo. Mukaba bankomere.